Weewaawo mbaaniriza nnyo Affiliate Farmers bannange tutuuse ku lunaku lwaffe olw'omukaaga era tukyalina enkoko 93 eza Kroilers ze tuli mu kutambuza. Yes, budde bwa kumakya nga wookimanyi lunaku lwa mukaaga. Enkoko kitegeeza zirina ennaku mukaaga kati. So tugenda kukola ebya bulijjo era tutandise na mmere watali kulwa anti kati tulina okugenda okukola. Era brooder yaffe ndowooza mugira twagidesigninga bulungi etukole mulimu so ntaddemu emmere nkyaziwa kilo 2 kati wano mbanziwa kilo 2 n'ekitundu olunaku mu ssaawa 12 nziwa kilo 2 n'ekitundu. Ettala zisiibamu ekyo kyo mukimanyi. So tugenda ziwa amazzi, of course mba neetaaga okuyonja drinker zaffe ez'amazzi. So nteekamu eddagala. Eddagala lye nteekamu mu wiiki eno esooka liba linnyamba okugoba obulwadde bwonna obuba bwaviiramu eri mu jjalulizo. So eddagala nnyinza oteekamu ery'omusujja ne nteekamuko mu bbanga lya nnaku ez'enjawulo. Nteekamu ery'omusujja, ery'ekifuba n'erya ssenyiga. Siritabika leero wenziweza omusujja enkyanziwa kino weebityo. Ne mmanya nti mu wiiki eyo esooka obulwadde buno obuvudde ku faamu eri mu jjalulizo atlanisiza obuba mwebuli. So biraba ebinyonyi binywa ejja kuba nseera eyo badde enkoko nseera. So kangende ngende mu ofiisi maze zisaavinga kiba kintwalidde eddakiika awo nga 10. So kati obudde buzibye nkomyewo okuva ku mulimu kola transfer wano ziringa ssaawa mu kitundu awo. Mbujja eri ne mbuteeka eno jjukikyusa buli lunaku okujja mu kalimbo omukadde okuteeka mu kalimbo omupya. Ate okyalaba zikyali ku kutiya oba abamu bateekawo mpapula z'amawulire naye nze nteekawo obukutiya bwe mmanyi nti nsobola okukooza enkaanika ate nenkomawo nenkakozesa. Atana vidiyo ekwatagana n'akayumba. Vidiyo genda oginyoonye ku eri ey'ekiyumba ne buruuda. Emmese, pusi biri obukoko buno bibunuunamu omusayi, so olina okuba nga otaddewo ebiziyiza byonna. So ke kaseera kati gana amataala, ettaala zino ez'amafuta nina ozzooza ebirawuli n'okwongeramu amafuta. Jjukira nti zisiibako zisulako zireeta ebbugumu erimala. Ne drinka byonna mba nina byoza. So kiro obalagirira biosecurity. Kati nga nkyayogera ku biosecurity kanjogere ku bannaffe abasundusa exchange. Gw'oba oyagala okuweereza ssente okuva e Bulaaya oli Dubai oyagala okuweereza waka kozesa bannaffe abasundusa exchange. Oluweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu. Va ku bino ebyogamba nti leeta national ID leeta kino ebyo ebyekisiru byaggwawo. So oluweereza ssente zituuka direct ku mobile money y'omuntu ku Airtel Money, MTN ne M-Pesa. Osobola okukozesa ennamba ezo z'olaba ku screen ku WhatsApp n'osobola obbatuukirira. Ate gwe naawe aba ayagala okulangirira ku n'ennamba eyitawaawo egamba nti advertise. So tuli mu kwoza bintu byaffe bye tukozesa mu byokunywa. Tubyozesa mu detergent asobola okuba liquid soap oba sabbuuni ow'obuwunga oba ne sabbuuni owa bulijjo. So tukola entegeka ate era ngenda kwongeramu antibiotics oba ebintu bye nakozesezza ku makya. Eddagala lye nakozesezza ku makya. Gwasobola okulangira kuno enamba kweziri. Temwerabira subscribinga ku likinga. Ekigero kino eky'eddagala ly'empejjiiko omusawo aba yakuwabudde dda. So tomala gateekamu. Omusawo ajja kubuulira ekipimo ekituufu.
ziraba nzituuza mu ango buli katiba kaba kaliraanye drink, buli katiba kabeerako drink ekaliraanye n'amataala nengateeka mu mati nga geetunuulidde ekibuto ku kibuto. So eyo ensonga y'amaanyi nnyo. So tugenda mu maaso munaye tuteekemu obutiba bw'emmere naye nga tetunnakola ekyo ngenda kulongoosa ettaala ki ziri kati awo ndi mu kwoza katiba ka mmere. Awo ndi mu kwoza katiba ka mmere. So akatiba k'emmere okalaba kaako kabisiwisi bakooza kakuta bulungi. Obutiba bwombi actually. Emmere tukyaziwa pallet starter. So kamala okwongera amafuta mu ttaala nozirongoosa. Ettaala zino jjukira zituwa bbugumu lyokka, so ngattako energy saver. Ngattako energy saver okusobola okuteekamu ekitangaala. Enkoko ezo ojja zitegeeza ettaala tezimala kitangaala era ziba zeebase bwebase. Kati ate jjukira tuba tulina ozibikka empewo. Kati ettaala eya waggulu yeziwa ekitangaala ne ziraba. Njagala bajjukiza bannaffe abasundu exchange. Sundu exchange be batuteekamu ensimbi bannaffe mubawagire. Ennamba zaabwe kwe ziyaawo eza WhatsApp oba osobola obbakuba essimu n'obeebuuzaako ebisingaawo. Oluweereza ssente zituuka direct ku MTN Mobile Money, Airtel Money ne M-Pesa. Wano nenkoleza ettaala zaffe ntaddemu ettaala. Jjukira ettaala zino nteekamu kibuto ku kibuto, ebbugumu ne libeeramu mu makkati n'eryo ebbali. Nenyongeramu emmere. Kati emmere jjukira nabagambye nti eba eriraanye amazzi. Nsonda eri ku nsonda eno. Enkoko olumala okulya egenda bugenzi kumpi n'amazzi, sayidi yonna weeri eba egatuukako. So ekyo nga kiwedde njagala kutandika kukola transfer. Nina bawanyonyi bange basatu beesoose baabo bakyali awo. Eyo nkoko nseera eyo ebyoya bibyo ku biwawaatiro. Eno mpanga lwakuba ngirazeeko katono. Kale kati nga ntandika transfer wano okuzijja eri ewalala oziteeka wano enkoko. Ngenda kuba nziteeka mu kasonda kali. Eyo mpanga eyo. Nga wetukola transfer bannange mugende mu maaso n'okusubscribinga, okulikinga n'okusharinga video zino. Osobola okuyita munno n'ayiga naffe. Kuba bino ebintu byangu era kyekigendera ky'okugabana amagezi. Mu mwezi munaku 20 twavudde ku ba subscribers oba abatukirizaamu 17 kati tulina 52 wetukoledde video eno. So kitegeeza obuwagizi bwe buli ate era ne byetwogerako oba ne byetuyigiriza bibayamba munnange. Oli waddembe okubanga ku ssimu eyo ne weebuuza oba okuweereza WhatsApp ne twewa ku amagezi ga bwereere ge twewa. Tulina application yaffe gye tugenda okuleeta bagiyita affiliate farmer oba AffiFarm. Mujje erinde ejja kubeerawo bulungi nnyo nga teyabwereere. Gwasiimye gwawagira noga nti ogenda kuwa donation ng'ekikoledde bulungi. So tweyanziza nnyo. Tulina okugenda ne tusuulayo kalimbu ono ne tumukunkumula ate ne tusobola okwoza akakutiya. Ekirungi ky'akakutiya kano nti kasita okawanika mu kiro ng'omaze okkooza kasula. So kye kyamagero ekikalimu.
oyinza okukeera ku makya ng'empewo yakayiseemu ng'amazzi temuli ate era n'okakozesa oba okubulekako obw'omusana. Ebinyonyi obiraba biri byewadde amabanga ageetadde. Abaagala ebbugumu baliira n'ebbugumu, abaagala obusonda nga bagenda ku busonda. So ekyo kyekyaleero katuddemu okusisinkana olunaku olw'enkya, olunaku olunaaba olw'e7 ng'ebinyonyi byaffe biwezezza wiiki nnamba.